Famire y'omugenzi Kabugo David n'abapangisa okumpi n'ababadde ebijja bino ebisoba mu 10 ebisangibwa mu Enansana municipality mu district y'e Wakiso, Kinyana Mpindi ne polisi y'e Enansana bakeredde mu Entiisa etagambika oluvannyuma lw'okuzuuka ne basanga ng'ebijja by'abantu bano abaazikibwa mu kifo kino byaziikuddwa ng'ebinnya mwe bajja ebisigalira by'abantu bano basimbyemu ebitooke. Atistika ngende ntekeko ekimuli ne kati tunaabatwekawa tunaabatwalawa. Bannange nsaba RDC nkwebaza naye era nsaba obwenkanya. Betamanyi babaye mu nnyanja oba basuddewa oba basezi babalidde Katonda bannaye atubeere. Okusinza ku bapangisa ku bizimbe bino ebisangibwa mu kifo kino ne famire evunaanyizibwa ku ttaka lino okubadde ebijja bino bagamba nti bamaze kuna emyaka n'ebisiibo wabula kibamazeeko enviiri ku mutwe okeera ku makyanga ebisigalira by'abantu baabwe byatwaliddwa. Twatandika kinaana wano kutuziika olidde bano baana bato abadde wano sente tebamalamu olidde n'olwekyo buli muntu yenna ali mu kintu kino tojja kufuna mirembe. Era emirembe temujja gifuna nga mukola bintu muddulo bino. Otuyambire ddala obatunoonyezeeko tujja kuba basanyufu. Abafamire bano okuli Tamale Francis, Nkoyoyo Sande Kiwana ne Nkoyoyo Kaddu bagamba nti bamanyi bisigalira by'abantu baabwe gye byatwaliddwa era bagamba nti bakusanga ekiseera ekizibu ne wanaba babizudde ebisigalirwa byabwe bino okubyawulamu. Tuli mu bulumi bw'amaanyi kubokeera ku makya n'okeera ku makya nga tolinawo ogenda kujja muntu wo togenda kuddamu kumulabako niwaba mukuwadde onaamanya otya mbu yoyo yennyini gwe bakoze eki gwe bakuwadde oba banaamukuwa ne bamukuwa mu bitundu. Namba ngenda bikola ntya omwana wange namuziika wano nga ekika kye kimpadde olukusa naye kati nennyina ajja mu mmanja kuba tibakyalina bajja kumulimako. Omanyi abakyala balumwanya abaana baabwe baba baziise basinga ffe abaami agamba atistika ngende mulimeko atistika ngende ntekeko ekimuli naye kati tunaabatwekawa tunaabatwalawa. Nsiko kati muve ku kino mwina timuna kulwana ku nsiko ninalwana ensiko nange abantu baafa naye si kirungi okutiisatiisa abantu. Bano baliko gwe balumiriza okuba emabega w'ebintu bino byonna gwe bagamba nti yali wa famire eno wabula oluvannyuma lw'okuzuula nti ono yali tazaabibwa mu famire eno baasalawo okumugaba era n'emikolo ne gikolebwa nti kibeewuunyisa okuba nga yakoze effujjo lino. Bamuyita Rebeka Kabugo ali mu NSSF yepe master. Omwana oyo ye yakulembeddemu abaana abakoze eki abaziikudde abantu baffe ne bababba ne babatwala gye tutamanye ki essaawa eno. Omwana oyo kitaawe yamutwala omutuufu. Kitaffe eyagula wano we yali tannafa omwana oyo kati yalabikako kitaawe Rebeka Kabugo kati ali eyo mu NSSF gyakola mpulira mukulukulu ye yakoze eki yatutte abantu baffe bano tetumanyi gye tugenda kubajja. Omumaka President Enansana Ali Nsubu gatuuseeko mu kifo kino n'agamba nti batandise dda okunoonyereza bonna abali emabega y'emivuyo gino nti waliwo n'abamu abakwatiddwa edda. Passebo njagala bagumya Katonda nga ye mubeezi nga ne President Habula Museveni yalina enkasi ya Uganda mugenda tuuka ku bwenkanya wano tebajjeewo munnyo tebajjeewo muki bajjeewo bantu. Omusiraamu alina olugero olugamba kama tuddiinu tuddaanu. Omuganda yaluddamu n'agamba nga oli ebbanja olisasula envunyo ogirirawa mu katiko ekusanga ki eno option ya wano yakuba njagala bafubaawa Katonda mulungi nnyo mbalina abakoze eki. Agambye nti ayagala okukola okunoonyeza kuwa poliisi Enansana amunnyonnyola akanana akataano gye yabadde nga bino byonna bigenda mu maaso. Omuntu yenna ali mu kino emabega agenda kukwatibwa era I've commanded my DPC okunoonya buli muki tentatively wano wabadde wakuumwa poliisi ennaku 2 emabega. Poliisi yavuddewo eddakiika 2 ne basiikulayo biki bageze ndooza DPC lwakuba abadde. Ono agambye nti mu mateeka ye yekka yalina obuyinza okuyisa ekiragiro ekikkiriza omuntu yenna okusengula omuntu mu kitundu kino n'okumulambika wa gy'amutwala n'okulabirira ebisigalira by'abagenzi wa gye bitwaliddwa. Eyo ensonga ebadde yaki yamufu then ogwannakyemalira obuyinza obujjawa obukwata enkumbi n'osimira omufu tetumanyi bakawanga wakatemyemu tetumanyi goba omuntu oyo omusudde mu nnyanja bo baziikiddwawa. Wenjogera nakoze order ababaziikudde nabajje mukono. Ono ebimu ku biragiro ebikakali byalese kwe kuli abatuuze abawangalira ku kyalo kino obutakkiriza muntu yenna nga si wa famire eno okujja ku ttaka lino era ategeeza nga bw'agenda okuwandiika ekiwandiiko eky'enjawulo ekikkiriza abapangisa ku bizimbe bino obutabaawo abagoba. From today engeri gye bakontestinze wano
wali contested ekitegeeza sinafuna landlord muki mubeere mayumba ago tebabasengulamu mpaka nga baleese ekiwandiiko ekitutegeeza wakati wange nammwe. Bo abafamire basabye asobola yenna okubayambako okufuna obwenkanya mu nsonga eno ng'okufuna ebisigalira by'abantu baabwe basobole okubiwummuza emirembe. Eddembe lyaffe ntugamba katujjewo abantu baffe tubakolere emikolo bulungi tubaziike mu kitiibwa. RDC nkwebaza naye era nsaba obwenkanya bugendere ddala mu maaso. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindirire.